Okyalaba okwanjula n'embaga. Wampeereddwa ekika kyaffe nga mukulu wammwe okusengejja abaana bano ndabye nga bagwanidde okutwala muwala waffe. Naye waliwo ekintu kimu kyokka ekibulako. Omuyimbi bwe yali akola eggaali yateekako kye bayita kaaliya. Abaganda ne bagamba nti kaliya. Kakati kaaliya yoyo keebulaku. Kakati mulenzi ffe wano tufugira mu bisanja. Oli emyaka ena emabega ye yafuga, oyo naddako, ono naddako, ekisanja kyono, ekiddako kyono, ekiddako kyono, ekiddako kyane. Kati tuuka wali ekisanja. Kekulu nyanoka bigoye. Bigoye. Kamera neyagala nnyo ebigambo byebyo. Sirabawo nsonga yonna ebalobera baza amakakano era okuva leero nkuuse baana tomalamu ng'obadde omwana muwanyi naafiireyo kokodiyosisi wokka mulenzi naye tabadde bulungi kukomye wino ebyobugagga bya olwo nno lwe bayita olwendo lw'otusi. Omuganda ow'edda yali mugezi nga tawa musajja mukadde mukazi. Obukadde omuntu yenna okukadde wasooka mannyo kati ava akuwa emmwanyi bwawulyange gyabwe pwa ng'amanye nti oyo mulenzi akyali mukumbavu. Kakati kwatagwa sooka oggyemu n'emikono ebiri. Naawe ejjamu n'emikono ebiri. Mumwanyise buli omu aliyeza munne. Kyo akusedde emugenderaawo gwemu n'ekitundu kale buli omu aliye. Omulenzi mwali abange Kwana tulaba ku Delta TV tukole banange tuli wano essanyu lituta. Florence akikoze agenze ne umami we Christopher atenge kirungi kiri nti Sharitas by the world yemukozeka akabiri ne makeup yemwambaza gomesi tukoze ushering video n'ebifaananyi decoration bane kye tutakoze wano nga tekiriyo atenga n'omukolo tuli mugulaba ku Delta TV afulumye bwati ekidala kyonna nekigamba ani oyo yefuulo waffe nganyumye black beauty teyakwatako mu kizigo wadde ate n'anyuma nnyo oba okitegeera tumukuleetedde omukyala omuwanguzi Florence. Nsanyusa okulaba. Kale mami. Nange nsanyusa okusanga. Kale ddiya kulikayo mu kidaala. Nvuddeyo mukwano. Kibadde kitya? Kibadde kika, kiyitirivu, kisufu. Nkitegeera. Nnyo. Kakati olwo obadde wali eri ku mulyango n'otunula ebweru kiki ky'osoose okulaba? Alalalala bakubye enduulu bakubye engalo nga basanyufu. Nnyo nga nnyumye nyambadde akaviiri makeup Sharita bridal yakola byonna ebyo yanyambaziza bannange n'ennyumba nnyo. Okikoze tuwe max ku 10 tukoze tutya? Nkuwadde 100%. Kikulume. Mwebale kutwesiga. Nammwe mwebale kunyambaza, mwebale kunkolako nviiri, makeup, kuntimbira, mwebale buli kimu kyonna kyemukoze. TV, ebifaananyi. Abaana ba Asha. Ne ba Asha beebale nnyo bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Amina. Banyambye nnyo. Bambi.
ninayo n'omukyala wange muganda wange nazaala wange jjajja Buju ne mama Buju yaliwa uno omukolo gwange okusiba ebirabo kola keeke buli kimu ambeereddewo nnyo era mwebaza nnyo. Thank you so much mama Buju omukole nga akwebaza nnyo oli ki gy'ali bannaye njagala Flo I love you. Nasisinkana Flo tuli baneiba yampitangako ng'abakola naye olunaku lumu nangamba yeyeyita mbuza ndi kalugwala nze Kateeso nangamba Kateeso gwe nkolera keeke kati bwe yamuwomera nagamba bulijjo mbale simanyi mbu okola keeke ne tutandikira awo neewuunya nnyo era Flo Mukama akuwa omukisa n'omanyi ono omukazi mukozi ono omukazi munene naye mu bonna abateesiteesi b'emikolo yalonda nze ne mama Buju naye tuba tuli awo tukyataataagana ko mama Buju naye gwe olina muganda we Sharita temuli bammamba mugambe Sharita abategekera omukolo guno olwamugamba watulabirawo nga tutuuse Flo webale kwagala muto wange banne webale tukolera mukolo bannange nze nsanyuse kanaaba yonna ewunze ndabye emikwano gya Flo gyakola nagyo mu Superior banne nga bonna bakuba enduulu nayinza okuwuliranga wali wagambye banne si ye Flo oli gw'omanyi bannange nze nsanyuse Flo njagala nange mwagala era nze wangambira oli luddawa jangu tugende wano nga tugenda ate COVID ono yasooka oyo yajjanga ayitawo awo nangamba naye omanyi nkoyo abandeeteranga emmere bano bansala mugajja tukkirireeyo ekkosogo ne tugenda nalaba ebintu nga bimusanyusa bambi Flo webale kunneesiga ate nange mwesiga bannange kubanga labayo nze tubadde mukolo guno mugutegeka nga mugamba nedda tugende wetuukire ku kinyusi era walaabo twajjewo direct n'asiima kyaba tasiimye walugenda ekyo nedda wemba mutute naye tukolaganye naye paka mukolo kutuuka era Flo congratulations ate nga mukikoze bannange Mukama asinze kikola. Amina. Flo ofumbye emyaka emeka okutuuka ku kino? Nfumbye emyaka 23. Nedda naawe gwakawala akato. Nedda na owa 23 taba na kasaizi bwe kati. Ofumbye emyaka 23. 23. 23. Osobodde otya okugugumiikiriza kubanga ffe mwaka gumu ebiri bw'otampasanga ngenda. Nze bannange mbadde mugumiikiriza olw'ensonga omwami wange yanfuna ndi mwana mutonyo myaka 15. Bannange nampa kapita. Bisinga kakwatireko mukwano. Neebaza nnyo omwami wange King, mwita King. Mugambe King. King. Ye kabaka w'omutima gwange. Bannange owatabasibaawo. Era bwe mulaba ne gutujja tu. Mbulira. Ne mugasembera. Naye nasembera nagukwatako. Nangamba Queen wange. Wanji. Ne mugamba kyekyo King. Era mbadde mugumiikiriza nnyo. Paka wentuuse ku buwanguzi. Ne neebaza nnyo omwami wange. Yeebale kumbeererawo. Ye yanfula kino kyonna kyenti. Bambi, kayimba kikoyagala omuweereza Kingi wo. Oba mama Buju agenda kujjukira. Mama Buju. Jjajja Buju. Jjajja Buju. Akayimba kikaatera omuweereza Kingi we. Nze n'obulamu bwangondera okuva nakufuna mukwano ddiya. Oyimba.
Oba tutandike butoyimbe bulungi. 1 2 3. Nze n'obulamu bangondera okuva lwe nakufuna mukwano ddiya abadde beeyogeza balowooza musifumbirwa nabakikati mbakubye ikolayiza Sharita Bridal. Ye Twesiimye. bwe nali njagala abeerewo ayugumye ekitundu kiyugumye Okitegeera? kiyugumye Kitegeera. kyekyo. Amina. Kale nnyabo biweddeyo byonna byeyagala okwogera eri abadde beeyogeza tajja muwasa tebijja tambula bulungi bagambe. Tebijja kubaawo mbakubye ikolayiza. Yes. Bakubye ki? Ikolayiza. Yegwe mukyalaani? Njala King, Kibubu, Kuris, Kibuye, Kigongo, Gonago, Bwat. Kale ddiya muleke ate ayongere okunyumirwa. Jjajja Bujjo nange nkutumiddeko. Tabula love ebintudde ku bwongo si birala bya love era wondabira mwananga ndi mulinda dye ebintudde ku bwongo si birala bya love nesuza kawawa kamukono ikolese nga bwe wasuubiza omutwalo Gwasiba gwe bintu byange byategera gwe iya manyanze nitibuga jojanga sono za taxi olira nisuka stina muli rora manyando wasabinji tengo nawe kobabi okukwagala kinasigaza talenti you're my talenti come back your umbrella in my life no tulaba ku Delta TV webale nnyo webalire ddala tuli wano tukyagenda maaso n'omukulu omulungi ennyo bwe guti ogw'omwami Christopher ng'agenda ne mukyala we Florence bannange kyakoze olujja lujjudde tetulina na bwe tuyita sibyotenne sebo bulungi nnyo osibyotenne bulungi sebo webale kujja kale naawe ng'onyumye kisa kya mukama oli otya leero ndi buli bulungi omukyala wamulabyeko namulabyeko yakufaananidde ati yanfaananidde bulungi mumaze mwenna ebbanga kisebo emyaka mingi fastborn yenkana atya fastborn ne Makerere yavaayo dda ekiki naye embeera ebadde tennakola ki bwe nsabyewo ng'eteredde nensalawo nga nte ndaba tewali buzibu bwonna ne bwe njija okusamusasula ewaabwe sikyalina kyemukola ki ng'abinkoledde kibyomuzuddemu sebe bikuleese wano ebyemuzuddemu ebindeese wano okusooka mukyala mukozi ate mugumiikiriza kubanga wabeerawo mu bufumbo mubeeramu ebisoomoozebwa bingi nnyo nebisobola okubeerawo naye ate n'asobola okulaba nga biyitiraawo ne biggweeraawo sebo mwe balikwatagana kale kayimba kikuyagala omuweereza
akkiriza yakuweerezaako omulembe naawe katulabe wange oli miss oyagala komewo ddi ewaka singa kibadde kisoboka ne leero nandibadde mwetaaga andi kati nnaku jjo saamulabi saasuze naye ate ne leero ennaku ebbiri ndabanga nnyingi fulokomawo linnya kiri wamutuuma musimu yo namutuuma ani anewo kale se weebaze ku bantu abakwerekeddeko abalungi neebaza abantu bonna abamperekeddeko abasobodde okwefiiriza obudde obutali bwangu kubanga nze manyi buli muntu abeerako n'ebyokukola naye asobodde okudda ebudde obwo n'asobola okulaba nga tujja ne bamperekerako okubeerawo nga nsasula anne wange birungi byankoledde mwebale omukolo otambudde gutya katundu kyakasinze okunyumira obaddemu mazima wange amiina abagole baffe yagala bagamba kireero kubagaza birungi byerere kyekisingamu byonna tweyanza nnyo tova kuddeyo TV tukole tukyagenda mu maaso okunyumirwa omukolo ebirabo bingi essanyu liri wano omugole yayanzibwa Sharitas kwegamba bannange buli kirungi kibaddewo ku mukolo guno tovaawo mukwagala nnyo wetuli madirisha zone e Namayumba basenga webali banyinaze president ab'emikwano mwenna bakumoga ono ye mwami wange ku lwa Florence batasi bane mbadde ngamba nti ate kati ondeetedde embooka empya bano balina message ng'egende wa muwala wo Florence linda mbadde nzijjawo omwana wange ng'ate nkola loosi mukulu mbadde era sijja kukkiriza hiyalinga mu listeningi sebo webale abagenyi baffe mwenna tubaaniriza tyo amanya John Bosco olwerekera pulira mukyala wange otyo basomukazi abanyoluzo oluzungu weyagala asaba ne banyama balamusiza nnyo otyo Florence tukukulisa nnyo Florence tukukulisa nnyo naye tuli wano ku lwa kampani omukulu nga bwe yayogedde JB Property Masters otyo tuli mu mulimu gw'okutunda ettaka tyo n'okuwola ensimbi Kampala tyo kakati omukulu mwami Kibuye yatutuukirira ku mulimu gw'ettaka otyo era n'atugulako ettaka otyo n'ekyapa otyo ekituleese wano kwekukwasa Florence oba ne bantu we ekyapa gwe mulimu gw'okutuleese wano lindako mala okufa munanzuukiza ekya ekyapa kino omukulu yagula ettaka n'atusaba ekyapa tukiwe mukyala we era kyekituleese akalulu kawulire owayi siwulira nduulu okyalaba okwanjula n'embaga